So I think that is very unfair. My colleagues in here, I didn't want to go into that. Okay. I think that was very unfair to me. That's not what I should have said here. I feel a little bit. I never attended exit meeting. I never attended any meeting of this audit. That's why I needed time to go through this thing. Eyaliko omubalizi w'ebitabo by'eddwaliro ly'emitima Sir Joseph Amaaso Gamumyuse ng'abuuzibwa akana n'akataano ku nsimbi ezaabulankanyizibwa bwe yali akyali omubalizi w'ebitabo by'eddwaliro ly'emitima. Kino kiddiridde akakiiko ka Paalamenti akalondoola ensimbi z'omuwi w'omusolo okulagira abakugu b'eddwaliro ly'emitima olunaku lw'eggulo okuleeta eyaliko omubalizi w'ebitabo by'eddwaliro annyonnyole wa ensimbi ezikunukkiriza mu bukadde 4 n'omusobyo gye zaalaga bwe yali akyakolera ku ddwaliro lino. Actually, if you are truthful to what you want us to believe what you are saying, you would have come with accounts, different accounts, and say, wait a minute. When I was the accountant at the institute, this is what transpired. I've seen this Auditor General's report, but these are the figures. This is what I have. These are the documents. This is how we spent 464 million. This is how we spent 263 million. Yes. Nothing. You don't have anything. But this money was spent by yourself. Mu kwogera ebitakwatagana Esseru wamu ne banne omuli Matov David ngono embalizi w'ebitabo kati aliko ne Nabuuma Justin ngono yaddirira Matov David balagiddwa okuba ebirayiro kuba kirabise nti balimba bulimbi kakiiko. I, Joseph Esseru Ngwao, do solemnly swear that the evidence I shall give touching the matter before the Public Accounts Committee shall be the truth, the whole truth, nothing but the truth. Ababaka balaze obwennyamivu eri abakugu bano era ne bategeeza nga bwe bagezaako okwebuzaabuza wabula tebagenda kubakwasa kisa ku nsonga z'ensimbi z'omuwi w'omusolo era balina okuzisasula oba si kyo okugenda mu kkomera. Twagala tutegeere ennaku z'omwezi ekintu kyako olunaku lwe baakola ensobi eyo mu ofiisi kubanga batuwadde ennaku za njawulo buli omu ayogera zize. Kasita tumala okuzuula ekyo nga tumaze okutunulira ku mpapula zonna tujja kukola recommendations zaffe, tujja kuwaayo endowooza yaffe eri abo ababakola ki ababawa emirimu. Naye ekikulu ekisinga obukulu balina okusasula ssente z'abandi. Nze ndaba bonna beekubanye ku lw'ensonga kubanga omuntu bw'abanga agenda kubeera mu ofiisi eyo aba yasoma ebyokubala ebitabu bye tuyita accountancy. Bonna bali ba siniya ababiri, ono ali mu kati n'oli ate n'oli omuwala atugambye nti ayina BCom accounting. Ekitegeeza nti bonna balina knowledge kwegamba nti lw'onaaba ng'ofunye ssente era nga n'oba ng'ozisaasanyiza olina kulaga nfunye bwe ziti era nsaasanyisa bwe ziti. Ababaka bakyagenda mu maaso n'okunoonyereza ku nsimbi ezizze ziweebwa eddwaliro lino kye zizze zikola. You might have been enjoying this saga of you causing a mess here and then you are transferred to another place and you think you'll escape. The new law follows you up to wherever you are. Unless you are in the grave, even in the grave. Kura Kingdom TV, Samla Hanifa, amalindirire. This is Kingdom TV.